بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى بها من النعم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله ومن سار بسيره إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها مدوا الله مزانا والله برونجي من نابالي أبتلابا إلى أبتقبرر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Twebaza Allah ekyengera kyobulamu kyakyatuwadde, tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize emirimu gye tuba tusobodde okukola, atusasulemu birungi byereere, atusonyiwe atusaasire ebyo ebiba biyitidde ng'abaana Adamu. Twakoma ku mulundi ogwaggwa ku nsonga y'omuntu okubeera nti ayingira mu ntaana n'obeera nga tiwali njawulo, omuto gyali, omukulu gyali, omulangira gyali n'omukopi. Olwaleero no tugenda kutandika okutunuulira olugendo lwaffe. Enjawulo eri mu bantu abo abayingizibwa mu ntaana balimu emirundi mingi. Omujeemu ayisibwa atya n'omulongoofu ayisibwa atya? Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza mu surati Rum aya 4, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, man kafara fa alayhi kufruhu wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun. Aya 4 surati Rum, Allah ategeeza ti man kafara, omuntu ajeema, fa alayhi kufuru, obujeemu buddira ye. Gwogenda okubonaabonera mu ntaana, buli wojeemera Allah subhanahu wa ta'ala ng'oli ku nsi kuno, n'ojeema n'oyenda, n'ojeema n'onywa omwenge, n'ojeema n'ogatta ne Allah subhanahu wa ta'ala, n'ojeema n'otta banno, n'ojeema n'olyazaamaanya banno, n'ojeema n'ologa banno, byonna byonna Allah ategeezezza man kafara, omuntu yenna ajeema n'akola ekyo kyonna ekyamugaanibwa, fa alayhi kufuru, era empeera y'obujeemu edda ku ye. Waman amila saliha, ate noono akola emirimu emirungi n'asaala. Waman amila saliha, n'asiiba. Waman amila saliha, n'akola hijja. Waman amila saliha, n'asoma Qur'an. Waman amila saliha, n'asaddaaka. Waman amila saliha, n'alabira bamulekwa ne bannamwandu. Waman amila saliha, n'akola emirimu emirungi, fali anfusihim yamhaduuna, era emirimu egyo gigenda kugasa ye. Aya neeyo eri mu surati Rum aya 4. Qala al-Hafidhu Ibn Rajab rahimahullah, kyava agamba omumanyi ono ayitibwa Rajabu, okusiima kwa Allah subhanahu wa ta'ala kubeere ku ye, yaga nti abantu balimu emitendera mingi, era emitendera gino gyawukanira ku mirimu gye baba bakoze. Naga nti inna al-amala as-salih, omuntu bw'okola omulimu omulungi, yakunu li sahibihi wusadan wa mahadan. Naga nti bw'olaba entaana nti omuntu bamugalamizza mu ttaka, teriyo ppiro, teri mufaliso, teri kitanda, omanyi ono yagamba nti omulimu omulungi gwakolera ku nsi kuno gwe gumufuukira ppiro, gwe gumufuukira mufaliso. Kitegeeza ki? Gwe gukuviiramu okweyagala n'okwesiima ng'oli mu ntaana. Niwandibadde tuba tumutadde ku ttaka, naye olw'emirimu emirungi Allah akusiima, ettaka ne litakunyiga, n'oba ng'ali ku buliri bwo, n'oba ng'alina ppiro, n'oba ng'asuze ku mufaliso, n'obeera nga asuze ku kitanda. Bal kullu amil yaftarishu amaluhu wa yatawassaduhu min khairin aw sharri. N'agamba omumanyi ono nti buli muntu yenna akola omulimu amanye nti emirimu gy'akola kye kitanda kye kyagenda okusulako mu ntaana, ye ppiro ye gyagenda okwezazika, gwe mufaliso gwe gwagenda okwebakako, ze ssuuka zagenda okwebikka, min khairin aw sharri. Ebintu ebyo biri sayidi bbiri. Osobola okufuna omufaliso nga gwa muliro, n'ofuna ebbulangiti nga mazambi meereere, bibonezo byereere. Omanyi nkyavaga nti emirimu gy'okola kyogenda okusanga mu ntaana. Emirimu eginaaba mirungi ojja kusanga nga entaana yo ntegeke bulungi, oyifuniremu emirembe, weeyagalira omwo mu ntaana, obenga ali ku mufaliso, obenga ali ku mazongoto, obenga alina essuuka, obenga alina ebbulangiti. Naye bwe ginaaba mibi ojja kwebaka ku lwejje lw'amazzi gakwokya. Emirimu eginaaba mibi ojja kwebaka ku manda ga muliro.
emisota gikujjire gikubojjenga, omanye ono kyava atutegeeza nti nno omuntu yenna bw'aba akola emirimu emirungi weebalirire, nti egyo emirimu emirungi mu butuufu gye nja ofuna ekyenyamba mu ntaana. Naawe akola emibi naawe gitunulemu nti emirimu gino emibi gyemifaleso gyange mu ntaana, ze bulanjiti mu ntaana, ze suuka zange mu ntaana, kyekitanda. Allah kyava atutegeeza mu surati Ghafir aya 46 ti annaaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya. Omwana Adamu bw'aba mwononefu bw'ateekebwa mu ntaana ne bamuwa ebibuuzo ebyo n'abigwa, ani Katonda wo simanyi, ani nabbi wo simanyi, obadde mu ddiini ki, nze mbadde nzitankana sirina ya bukakafu gye mbadde neesigamako. Allah ategeeza nti malayika bamuggulirawo omulyango gw'omujjana ne bamugamba nti olaba, singa wali ogoberedde amateeka ga Katonda wandigidde mulyango guno, niye olw'okuba wamujeemera ogwo gwakusubwa, kati ogenda mu mulyango gwa muliro. Allah ategeeza subhanahu wa ta'ala mu surati Ghafir aya 46 ti annaaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya. Obuzibu omuntu ono bwafuna nti buli lunaku ku makya n'olweggulo bamukomereza ne bamugamba nti wategedde okuva mu ntaana wano ogenda mu muliro, era ogulabye ku makya n'olweggulo, ku makya n'olweggulo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atukingiriza embeera eno, atuwe okumutegeera obulungi nga tukyali ku nsi, tumwawule tuwone ebibonyobonyo by'omu ntaana. Hatha wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.